Wiki eno amawulire g'okutunda ekkanisa y'omugenzi pasita Yiga gaalimangi. Tufuna nafuna omukisa kirinzanze oba nze nafuna one-on-one nzekka ne pasita Jengo. Tubaako ne betwogera omanye of course abantu gy'obeera eyo n'abalala gye babeera babaako ebitambula ag'omunkuubo. Kinasinga okwagala ku pasita Jengo omanye abantu abamu balowooza nti obutoogera ku kintu bubafuula batuufu. Naye nga kyongerayo lugambo. Kati omuntu w'omuwa omukisa n'akubuuza yekyalowooza nti kyamaanyi nnyo akirina n'omuddamu ansi okukkakkana. Kakati byonna bye twajja nabyo nga bibuuzo tubuuzizza nnyo n'abituddamu aba amaze okukusinga. Ebigambibwa nti ekyo yakyeyogera abamu bagamba mbusi emisiko obusika yabba bubbe. Baamala okwabya olumbe. Pasita engeri gye yali mulokole omusika bamuteerako awo mu church era ye yali baateekako Jengo. Naye okusinziira ku Jengo sekiti emu egamba nti ye ne baloya baakwata mu bintu ne bakwata mu mpapula okakana nga Jengo kyeka mbu obusika mbu yali afunye bwa kkanisa oba property nga bwa mulala mbu okusinziira ku ye ekyeyogera nekyeyogerera n'agamba naye ate waabikwata n'abibawa nti kati obusika mbu bawadde ate babikkiriza kati awo ekituufu baagala ki. N'agamba ekizibu ekisinza okuleeta obuzibu tebuli nnyo ku mabanja naye buli ku famire nti of course tosobola beera caretaker atalina buyinza kubanga buli bwoba omukulu olina okuba n'obuyinza okusalawo kituufu. Kyova nti wano mukama waffe alina obuyinza ate ebiseera ebisinga buba mu buwandiike balina okuba boosi omukisa omuyinza okuhayalinga n'okufayalinga. Kati obanga gwe boosi nga tosobola kuhayalinga nga tosobola kufayalinga kitegeeza tosobola kukola changes. Kakati byemu ku byeyogerako tuwe one-on-one ye kawanvu muko naye ndowooza nti keetaagisa. Twogera ku mabanja twogera ku mabanja kitange yalina amabanja nange nina amabanja in line with company z'omugenzi taata yaleka amabanja nange ningattako amabanja tugezaako tegeeza. Exactly because companies ezalina osiganga zikwaki naddala ABS ebya TV obimanyi TV tuweetaaga nti ebbanja lyolina okuba nti olinga akuwoza essente. Amabanja getwogerako naddala ku TV biva ku bino nti oli akuwoza essente service signent startimes ebyo byonna obimanyi ago ge mabanja. Kati wekijjanga ku bantu nga kujja Kimbowa their clients yakera ku macha okuva 2016 in advance olw'omukwano gwe balina n'omugenzi n'asaswa ssente ze ez'akabanga akawera. Kati wakeera ku macha n'awulira nti TV egenda ate nga akabanga ke ak'okugyamu ssente ze oba ak'okugyamu services ze yali yakkiriziganya naffe tekannaggwayo. Of course alina okuba worried. Ebiseera bisinga bituukira okugenda mu mateeka kitegeeza nti bwe babanja n'amubanja balabika balemereddwa okugenda ku round table okuteesa. So bano ababanja bonna nali mbasinkanyeko. However abamu I cannot approve nti babanja era nga wemanyi ng'omuntu afudde abalala bagikozesa nga advantage ne bajja ne bagamba nti babanja naye nga tebabanja. So buli kisabadde ngajja mbadde simuma matu abamu ku bo bemmanyi nga kituufu abanja ate nga nekyabanja mu kiraba. You sit with them n'obagamba bannaaye tulina sente ntini tufuna sente ntini but this is my payment plan. Of course once you say this is my payment plan mulina okubaako documents ze musayining eziraga nti mukkiriziganiza. Obuzibu badde bujjange wantu awa bagamba oke tukkiriziganiza naye gwasayininga who are you? Okay fine tukumanyi gwe mutabani wa Yiga era omufaanana oli musumba buli omu akimanyi but mateeka who are you? Are you the rightful person okututeerako emikono ku zino payment plan? Okola research nga sinze awo omuntu wabuuliza ekibuuzo ekinene atulaba where is the problem. Waweebwa obuyinza okulabirira banno kitegeeza olina balabiriza resources eziriwo what went wrong. Era kati kino obuuza ekibuuzo ekituufu. The problem is not gana amabanja ge mulaba obuzibu buli ku famire. Kati nga gwe ogambye gwe musika nabaweebwa era mumanyi so kikiza ddala aga asinze musika. Waliwo abagamba
osi ye musika gundi alina okuba omusika wabula akwatagana ne balooya ne bajinga ebipapula ne bakwata mu ddaama awo saimwe wabuuliza wakwata mu bipapula nanti era nange kati nga wombuuzizza era ku Tuesday we bajja ne bakireeta ne mbagamba okay fine wemba temuli contented tinze sinza alina okuba omusika wabula nabikwata mu kati kwali tuti tetwemenya obusika bwo zisibuyinaako buzibu mu butwala ate tebabwagala. Process y'obusika bwa Jengo ejjeetya eva mu biraamo oba yabeerangawo nga njiri buli omu gy'amanyi. Ekyobusika kya Jengo amazima nze muzeeyi wange I think yali best friend wange ku nsi ebimu tyabinkwekanga era ne yabanga omulamu naye nga taata asooka okugamba nawe ndikira ku makya nenvaawo okolanga booti ne booti okyolya bati gyakolera eddaama esaaliyo. In fact nze nange waliwo ebintu ebimu byesaamanyanga nze nange nagaa bukezi ku makya nga baŋŋamba taata we yali akola TV naye nga mu TV ayinamu 8 nga gwe yakuwamu 2 nze naye sibimanyi so negyakola eddaama nze saamanyaayo wabula bakisomaawo nga kiri openi kati nga oyinza okugamba nti era ku bya kyaki we yabeererawo nze yali assistant we era pasega waatali nga bantu nze gwe basuubira okukola ki so nduze kyakyaki oba kyabanga automatic yakwanointinga wera agende South Africa wera ambadde kooti yali ya maroon. Exactly otugoberera kituufu nti so ebyamuzeeyi obusika ne famire bakayana naye nze nabagambye oba kyaba surprising nti balina we bakiwulira surprised but balina demands zaabwe according ku busobozi bwange ne ku kyemmanyi ne ku engeri estate gyesobola gyetambula sisobola kuzituukiriza. Demands ezimu ku zo baagala nze oba mbalinde bonna abaana bano balina myaka 11 myaka 12 bamale okusoma nga tetunagenda mu kooti kola kikulayira then bonna baba baweze emyaka nga 2 nano bonna ali mployment nga baweze emyaka nga 2 awo tulyoke tugende mu kooti tulayire. Nabagamba sandi badde nakyo buzibu naye waliwo ebitalinda nga tebijja kulinda baana abo okweza myaka aga. Abamu ku bo ne bagamba you have mismanaged estate eno. Abamu ku bo ne bagamba otunze ebintu bya kitaffe. Gye tubeera neeyaga omunkuubo lumu mba nvuga ngenda ku Mityana road banna akayita mu kitoogo wentu nangamba saimo tutunula olaba wali emityawo onna waali waayiga mutabani we yatundawo gamba omuntu eyakigamba genda omugamba anoonye mu mateeka agakwatagana ne ku bya famire oba estate biki oyinza okubaako ekintu ky'omugenzi ky'otunda nga kooti tennakuwa lukisa. Era ku lwokubiri nayimirira ne mbagamba mumanyi ebintu bya kitammwe nti tubimanyi gwe songayo kimuwa ekiti ogambe Jengo wakitunda nga tebayina TV gye mutambuza mbu nagiguza kimbo wayerererere mugende mukole research oba nagimuguza. Musumba list y'ebyobugaga bye tutagenda kuteeka wano mu mawulire yaleetebwa n'etimbibwa mu ddaamu mu 2 ate eddaame libatakkiririzaamu libatandika nti lyakwatwamu mu ddaamu mu 2 era nga abamu ku bose bonna balinga omu 2 abagamba nedda naye twatuula ne mbagamba okwe mba temukkiriza nze musika munyambe ekintu kimu mujje nze sirina buzibu bawa buvunaanyizibwa bwange okubanga nze mukulu wammwe okubanga nze addukanya buli kimu nze sirina buzibu because ate nze wenkivamu funa peace of mind nze gwolaba nsula seebase sizaalanga nja n'okuzaala nze gwolaba olina abo kyalina okukuza nkyalina benina okukuza bangi nkyalina obuvunaanyizibwa bunene kwega ninga oba taata eyazaala obedda nina abakulu nina abato nina abantu bange ab'omwoyo nabo bampita taata balina ebizibu byabwe kwegamba nze ntya n'okuzaala go ge mazima ntya n'okuzaala ne mbagamba okay fine nze sifudde wabula munkola ekintu kimu estate eno etambule gwagamba nti mbikuzanyisiza
obakwasa obuvunaanyizibwa oba obuyinza tebakkiriza. Bataata temululekeranga abantu bizibu ku nsi kuno. Ozaala ekyenkanidde awo ozaala nange yagulanga tokwewonya maggwa. Bannange kati omwana wuyo atya n'okwekolako kyeyeekolerawo. Kitegeera ate okuzaala bwobuvunaanyizibwa bw'alina. Nedda atya obuvunaanyizibwa alina bungi, bato balina bangi. Nawuliddeko awo ng'agamba nti omwezi ayinza okuba spendinga miliyoni nga 10 ana ku nkaaga. Naye ndowooza balina okutuula bakkiriziganye ku ssente ez'essalira lwansonga taata waaba avuddewo mulina okukkiriziganya nti wamana lisobola kusomera emitwalo 8 nga terikyasoboka. Tusobola okukuwako emitwalo 4 naye awulira nga ayagala okusigala kuli ekina na maama bannange mwe temubeerako ba nze bwe ndowooza balina obbaawo okukkiriziganya. Mutusobera obwolumu naye kale tugendera. Naye nga kale byebyo nno kale tumalirize